Bano be bamu ku Namungi w'omuntu abadde akulumulukuka okugenda okwetaba mu lukuŋŋaana olukubiddwa avuganya ku kya Budyope East Moses Magogo ng'ayogera n'abawagizi be ku ssomero lya Kabuche Primary mu ggombolola y'e Kagulu. Omubaka wa Budyope East ate ng'era yavuganya ku kifo kino Moses Magogo asambaza ebibadde byogerwa nti tavuganyizibwa. And my message to the voters has been consistent. Just go and enjoy the candidate you want, look for their votes. Do not fight with anybody. Agamba bavuganya nabo be banafu kale we batyo ne basaba abawagizi baabwe balonde Magogo. Mbalaze kundi ninzali n'obusobozi, ninzali n'obuwagizi, ninzali n'obumanyirivu, ninzali n'obumanya obwetaagisa mu kubakolera omulimu ogw'okuba omubaka wa Parliament. Ono obwedda ajjukiza nnyo abawagizi be byabakoledde bw'atyo n'abasaba okumuzza ayongere ku byakoze n'ebitannaggwa bimalirize gamba mu byobulamu, ebyenjigiriza, enguudo n'amazzi amayonjo. If you look at Buyende today, you will tell that we are coming together more as a unit than ever before. That's why I think that I should be given an opportunity to continue with the leadership of this area. Bw'avudde wano yeeyongeddeyo ku Nabitola Primary mu ggombolola y'e Bugaya ne Ngando Primary mu ggombolola y'e Ngando. Ono avuganya ne Stephen Bagalama atalina kibiina mw'ajjidde, Robin Pere owa PFF, Reston Siro atalina kibiina mw'ajjidde ne Daniel Mulirire azze kuba Namunigina. Ate MPG omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Teddy Namboze naye asitudde buto ng'ayagala kusigaza kifo kye. Ono asimbudde n'akkubiriza abo abatambula naye okuli n'abavuga pikipiki okubeera abeegendereza n'okugoberera amateeka baleme kugwa mu butego bw'abakyamu. Tubeere ne route eyatuweereddwa tumaleyo obulungi. Oluvannyuma atandise ku lugendo lwe ng'obwedda buli watuuka naddala mu butawuni ng'ayogerako n'abawagizi be. Mu lukuŋŋaana lwakubye mu ttawuni ya Buwama, enjiri y'okusinga ebadde yakubiriza kulonda abo bokka abalina bbendera ey'ekibiina ki National Unity Platform. Abantu 8 abali mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo kino kuliko Sarah Nakawunde, Aisha Nakasibante, Harriet Mbabazi wa NRM n'abalala. Wano Namboze asabye abalonzi okuddamu okumwesiga nga basinzira ku byabakoledde era amaliriza ebitannaggwa. Weddako eya tent okubanga zitambula twagala ate tufunemu n'ebikozesebwa nga n'amazzi eno meya ngambe tegannaba nakutuuka ewamu ate ne gye gatuuka gabeera onanga. Namboze kakuyegewe amukoze n'abavuganya ku bifo ebirala okubadde ne bakansala. Ennaku za mwezi 22 Januari tubasaba mulonde Mbogo Sadati nze kenyini kamwa kwogera kansala agenda okutuusa ensonga zammwe mu lukiiko lwa disitulikiti ey'empigi. Tubaddeko ne Kalungu ng'avuganya kifo ky'omubaka wa Kalungu West ku bwa Namunigina Ismail Semakula akubye olukuŋŋaana e Kaliro olwetabiddwako abakulembeze okuva mu bibiina okuli NRM, DF n'abavuganya ku bwa Namunigina n'abalala. Kono kubaddeko avuganya kifo ky'omubaka omukyala ku kadi ya DF Waligo Aisha ayagala ekya ssente wa disitulikiti y'e Kalungu munna NRM Richard Kyabaggu n'abalala. Olina kuba mukwano gwa gavumenti neweegayirira pulezidenti najja n'akola ekkubo abantu b'ekitundu ne bafunamu. Ismail Semakula ayagala kusigukula Joseph Gonzaga Sewungu ku kya Kalungu West ku bwa Namunigina era asinzidde wano n'asaba abalonzi okumwesiga baloze ku bulungi bw'obukulembeze obulungi. Olw'obuvunaanyizibwa obugenda okuntikka ndi muvubuka muto nkyalina ebyamasanyu bingi naye ngenda byerekereza ku lwanyaffe Kalungu mbaweereze. Omulala ayagala ekya Kalungu West munna NRM Twaha Kiganda mu kukuyega abalonzi mu luka gwa Vira Maria asabye abalonzi obutaddamu kukola nsobi kulonda abakulembeze abatalina nkulaakulana gye bagatta ku kitundu. Kati ate era bwe tugenda okukola pulogulaamu ey'okugenda ku miruka